Otyo butereevu gwa tulaba oli ku Kampala Media TV nkubuuzaako y'osinzidde muganda wange. Nkubuuzaako yonna gy'osinzidde mmwe mwenna abatugoberera era nammwe abasubscribinga ku mukutu guno mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kaakati nno ffe twewaayo okukutuusaako ebintu eby'omuzinzi weewaawo eby'ensonga bye weetaaga okumanya wano mu ggwanga. Olunaku olwaleero baana ba maama, olunaku olwaleero tugezezzaako okukola okufeffetta ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga oba oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okweriisa enkuuli wano ne wali, kino nno kyawaliriza gavumenti ya kuno okuggala amasomero n'amatendekero n'ebifo byonna awasomerwa. Oluvannyuma lw'okuggala ebifo bino nno kino kireetedde obuseegu okulabika nga bukwata wansi ne waggulu. Kireetedde obuseegu okulabika nga bukwata wansi ne waggulu, gwe omulungi atulaba naawe atuwuliriza. Embeera y'obuseegu eyongedde okusukka naddala mu maka. Kino nno kiviiridde okubanga abaana baali mu masomero ate oboolyawo tebakyasobola kulabika nga babeera mu masomero. Gwe omulungi atulaba okusinziira ku kunoonyereza Kampala Media TV kwekoze, ku maka 10, wuliriza, ku maka 10 ku maka 10, amaka 8 abaana basiiba mu kwerigomba n'abantu ab'enjawulo. Ku maka 10 amaka 8 abaana basiiba mu bintu bya kwerigomba. Weewo we tutuuse mukwano gwange. Sindikira munna akameseji omugambe omugumye, buli omu agumye munna amugambe awo we tutuuse. Olw'okubanga abaana babeera awaka ne baana bannaabwe oba n'abantu abakulu oba n'abakozi oba n'abantu be basiba nabo ku byalo, wuliriza ggwe okunoonyereza kwe tukoze. Kino nno kyeyongedde ddala. Kaakati nno amatendekero, wuliriza, amatendekero 3 abayizi baayo be baakamala okuggyayo obutambi obw'obuseegu mu biseera ebifaananako bwe biti, gwe omulungi atuwuliriza. Era nga waliwo omuyizi amanyiddwa nga Paula oba Paula. Omuyizi ono waawali ku mobisi ye yasooka okulabika nga ajjayo akatambi. Ye kaagamba nti nno teyagenderera kawa ku mikutu gino emikwanira wala oba emiyunga bantu, naye ate oluvannyuma lw'okukyankalana ne muganzi we ono nno muganzi we ate yasalawo okubunyisa obwereere bwe. Awo we tutuuse naggambe buli omu agumye munne, gwe omulungi atulaba naawe awuliriza. Awo nno twafuna awo abayizi abalala okuva ekitende ate nabo ne bongera okuta akatambi ak'obuseegu nga bali mu kibinja. Jjukira nti nno munnange nno bantu batono abasobola okukola ebintu ebifaanako bwe biti, naye nga kino kye kigenda mu maaso. Kaakati nno tuba tukyali awo nnyini tukyalobedde kuba ekitende. Ate omuyizi owa LDC oba asoma amateeka naye n'avaayo ye kennyini ne yeeteera akatambi ak'obuseegu akalala. Omuyizi ono wa LDC oba asoma amateeka amanyiddwa nga Kengazi Gloria yagamba kati tebakyalina kyakukola kubanga ne gavumenti temanyi kikiddako. N'olwekyo basazeewo okukwata ebintu mu ngeri efaananako bweti, gwe mulungi atulaba naawe atuwuliriza. Tetumanyi kikiddako. Kaakati gwe omuzadde alaba naawe alina mwannyoko, naawe alina muganda wo, mugambe akaseera ke tulimu kakwegendereza. Oluvannyuma era olw'abayizi bano, abaana abato, abantu abakulu n'abantu ab'enjawulo okulabika nga basomera ku mitimbagano. Emitimbagano nno gino egy'amasimu giyongedde nnyo nnyini ddala, gwe omulungi awuliriza naawe alaba
okutumbula ebintu bino. Tukukolera okunoonyereza okw'enjawulo oba oli awo kwe weetaaga okumanya naawe kwe weetaaga okulabika nga otegeera gwe wenna atulaba. Tugamba yongera okulabika nga osubscribinga ku mukutu guno ate ogenda kweyongera okufuna ebintu ebingi. Ogenda kweyongera okumanya bye weeteekeddwa okulabika nga omanya. Alright, tovaawo toseeseetula, sigala ng'otugoberera ate tukwongere ebintu ebirala. Awo nno we tuli, awo nno we tutuuse. Awo COVID watutadde, omuggalo we gututadde, buli omu gumya munno. Gwe wenna alina ky'osobola okukola, beera ng'okikola ate